Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nketta mu bizinga. Bwe twafundikirira essula yaffe eyayita nali mmaze okubeera nga nsomesebwa ne nzirayo mu nsi z'Abawarabu, eyo nno gye namala akaseera akatonotono, n'oluvannyuma ennyo ne nsindikibwa nzire ku Buganda nsobole okubeera nga nsiibulibwa okuva mu magye. Nkwaniriza mu ssula yaffe ey'e11 n'omutwe ogugamba ebyetere bingoba mu kibanja. Bwe namala okusiibulwa mu magye n'okufuna omufumbi w'ettooke nga ntandika kunoonya kibanja. Saalwa nga nkiragirirwa mu bimu ku bitundu ebisingira ddala obugimu mu Buganda era nga ntuuseeyo kyandagibwa. Kyali kyewagise wakati wa Nakitokolo w'ensuku, kirannamidde mu kibira, engulu waakyo eriyo ekisozisozi ate nga byonna nsiko yeewunga. Nga kinnambuzibbwa nalabamu omusekese gw'enju n'ebinywa by'emmuli ebyali byonna bisakaatidde awo, ate ng'era mulimu amakompola n'agasikinya g'amavuunike agaali agamu gatandise okuseebengerera n'okuseeteera olw'enkuba. Bino byandaga nti waaliwo eyali ansoose okwekwata ekibanja kino, mpozi ate oluvannyuma n'abigambulula. Bwe naddayo ne tuteesa ng'enda enkukule y'akayumba, munnange agira atandika okusimba omutala nga nange bwe mmaliriza okutaggulula emizoogoobano gy'ebyensimbi zaffe. Mba nsiisiira, omukazi omukadde najja awo we nnali neekerebendera. Twatandika okuwaya era ng'emboozi ekwajja yambuuza gye nnali nvudde okugenda okulya ekibanja ekyo. Nga mmubuuliddeyo yaddamu nti, "Taata, ova wala bwe butamanya bifa kuno. Eyo ddala terina ku kabanja. Ye lwaki tewasooka kwebuuza ku ffe abaakuno nga tonnasonjola buguzi?" Nga tukyanyumya yantegeeza ng'ekibanja ekyo bwe kyalimu omusambwa era nga buli muntu eyali akisengamu baamutwalanga biwala ttaka. Muli naseka kubanga nze ebyo eby'emisambwa nali sibitya namu, anti nga n'eyo mu lutalo bannansi baateranga okutulaga obufoofofu nti mwako temukolerwa kino, nti mukali temukolerwa kiri, kyokka nga ffe omwo twekuukuuliza n'okwegazaanya naye nga tetubaako kabi. Bwe ntyo omukadde namutegeeza nga bwe nali siyinza kufiirwa bulindo bwa nsimbi zange ze nali nsasulidde ekibanja ekyo, ate n'ekirala nga n'ebibanja byampaabiira okufuna. Ye kwe kunziramu nti, "Mwana wange, tofiirwangako ku kinene kisingaawo, anti ebintu bifa bantu. Wandiwulidde nno bye ŋŋamba n'ogira ng'onoonyerezaako awalala." Sakkiriza bye yaŋŋamba era bw'atyo kyeyava anvaako bukumbu. Ensiisira bwe yaggwa ne ndeeta kagafumba ne mulamu we, era omukadde olwawulira nga tuzze naye n'ajja okutulamusa. Ng'amaze okutunuulira bannange nga bakaabaasana n'okuteguukulula ebyabwe ku mmotoka eyatutwala, yankyukira n'aŋŋamba nga bw'anjegesa amaaso nti, "Abasajja muli bazibu. Kale abaana ba banne abato batyo oleese baaki mu kifo kino ekizibu?" Mba sinnamwanukula, bannange nga balowooza nti yali abataatira lwa kukakaba kwe baali bagenda okugwa, bo kwe kumuddamu nti baali bajja kukisobola, gw'ate nga banaakola batya. Bwe twamala okuvuubika ebintu mu kayu ne mbasiibula. Namalayo ennaku 5 ne ŋŋenda ndabe be naleka mu matongo nga bwe baali. Ŋŋenda okutuukayo ng'engugu baagisinduukulula dda ne bagikuba ewa Nnamukadde gye baasinziira ne bagenda balima. Bwe nababuuza ensonga ne bantegeeza nti baabanga beebase, ekintu ne kiwa matoka emirannamiro w'ekibanja nga kijja kikuba emisinde kimyansamyansa, era bwe kyabatuukangako ne kibabuuza nga bwe basula ate ne kibeebaza n'emirimu, nti naye ne kibagamba nti baalima bubi, baalima mu kkubo lyakyo.
olwo ne kyambuka ku lusozi nti naye bwe waabanga bukya ne bawulira emisinde nga kiserengeta mu kibira. Saayagala kubawakanya anti nga kw'okusaasaabula baali baasaasabudde wanene ate nga nze olwo kye nandibadde nnoonya kiki. Natandika okutema empagi, emmuli era n'okubanga omusingi kyokka nga sirina na kimpuunyeeko nti Nalowooza nti osanga omukadde bannange yabanyumiza ku bigambo biri bye yambuulirako bye byabatiisa. Weewaawo oluusi n'oluusi nalinga ng'awulira emisinde naye nga ndowooza nti basezi oba abantu abaali baagala okunkangisa bangobe mu kibanja. Naye olwali olwo mba ŋŋenderera nti okwebaka ne mpulira emisinde beddu nga giva emmanga gyambuka. Nalaba okumyansamyansa era n'ekintu ne kimbuuza. Kojjo nti, weebala okuzimba n'abakyala beebala okulima, naye nno bannange mwazimba bubi, mwazimba mu kkubo lyange. Olwasirisa ebyo nga kyambuka ate obudde bwali bukya ne kiserengeta. Tekyajja okwo. Buli kiro nga kikola bwe kityo. Natandika okutya ate nga saagala kubibuulirako bannange be nasekerera bwe baabimbuulira, bwe ntyo nakakkalabiza omulimu ku yigiyigi. Lumu mba neebase nga n'ennyumba yonna mmaze okugikaabooga ettaka, ne mpulira ebintu ebijja bikooka, bikuba ensaasi, ensenge era biŋŋaŋala mu buli ddoboozi n'akaloboozi n'oguloboozi. Byayitawo ne byambuka naye nga bukya byadda. Nga bituusa awaali enju byayimirira. Enju yagogonoka n'egwa. Ebyetere byatema obukule ne biserengeta. Enkeera nabuulira ku bannange nga bwe gwabadde ko namukadde nti, wali ose naawe ne weerabirako anti wano nakugambako nti mwana wange ekibanja tookisobole ng'owalaza mpaka. Kaakano olabye ekyo kiki? Ennaku ezaddirira nanoonya kibanja kirala nga nsinziira wa namukadde. Nakizuula ku ludda olulala olw'ekyalo era nga mmaze okubuuliriza n'okwekkaanya nga tekyalimu ndoolooto, nakigula. Naye nga naakamala emyezi gya nsuusuuba kasookedde nsenga mu kibanja kino, nagwebwako ekyeneeno ekyakimaamuulamu olutalo luno. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira olwaleero. We tujja okusinziira twongere okumanya biki ebyantuukirako mu kibanja kino nawa gye byaggweera. Akuume atakuumira mpeera.